Nkwaniriza buterevu ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Program eno eddamu nezanyibwa mu misingi olunaku lwaleero ziri 12 omwezi gwa Desemba omwaka 2023. Twesungana ku somwezi ya 3 mu Desemba tujja kuba tukunganira ku Canaanland Makerere Kikoni mu nteekateeka ya Vision Night. Buli lwakubiri tubeera n'omusumba Loyce Bujingo, omusumba wa House of Prayer Ministries International. Tukwaniriza mu program omusumba Mukama waffe yebazibwe neera. Amina amina wasuzo otya. Naso bulungi musumba. Yakolese bali bulungi. Bali bulungi Mukama atukumye. Amina. Ge mazima matuufu. Christmas mugyetegekedde. Tugiteekateekera naye ate n'omwaka nagwo omupya nagwo tugweteeketeekere. Buno omwezi teguba gwa kusaaga. Bw'oba okyatambula akasoobo ogenda okulira. We wish you a Merry Christmas. Enyimba za and a Happy New Year. Tubagaliza sekukulu. No gante katona. Ndiruddawa. Mbalamusizaako mikono gyaffe abalungi abatulaba atera n'abatuuliriza Mukama yebale kubakuuma. Yebazibwe nnyo. Mwebale ekisiibo ekyafundikidde omwaka. Ekisiibo kyatambula bulungi nnyo. Twakimaliza ku Sunday mu maanyi amangi. Message nga yeeyo, essala nga yeeyo. Kati tuli makungula abantu bali mu kunoga ebyo ebyava mu kisiibo mu kusaba n'okusiiba. Yes, olunaku lwajjo olwa Monday twatandikiddewo n'okwanointinga abantu nga bazze ne items which eno yonna mulanchawa upikinga yo business item nejja nebera point of contact era service yangu wanyo abantu ne baddayo ne bakola so n'olwaleero era tugenda kikwasaganya n'enkya ku Lwokusatu ku Lwokuna ku Lwokutaano tuyina era lanchawa mu maanyi ne night prayer naye ng'era tusaba abantu bajje ne point of contact ebikwatibwako making sure nti ebintu bwe banga omuntu abeera banga ebyobulabe obikuba ekifaananyi osobola okujja n'ekifaananyi ku lupapula oba osobola okujja n'ekifaananyi ku ssimu yo so that tusaba emirimu gitambule. Essaala Mukama affe agamba temusabe nga bulijjo ate obutayosa yessaala. Amateeka g'essaala si yakuwummuza. Luka 18 bw'atyo bw'agamba musabe nga bulijjo ate obutayosa. Yes, tusobola okwosaamu mu kusiiba tetuteekwa kwosaamu mu kusaba. Okusaba kiringa nga bw'olaba nti omutima gwo teguteekwa kuwummula kkuba. Yes, omutima nga bwe gutawummula kkuba obulamu bw'omuntu bwonna n'essaala bw'ogyetaaga kubanga essaala eyo yempuliziganya gye tuyina ne Katonda. Bwe tuba tubikudde ekigambo kya Katonda kino era okiwulira ekigambo kyani kya Katonda nolwekyo ani abayogera naffe Katonda. Kati bwe tutandika essaala naffe olwo tuba tuwaayo ekigambo kyaffe. Enjawulo ogifunye communication kuba basomesa communication tesobola kubeera complete nga tewali feedback. Kati ekigambo bwe kiba tukisoma kijja eriffe naffe tulina okukola ki okuzaayo. Kati ffe tuzaayo nga tusinziira ku ekyo kyatugambye based on what we have heard from him. Omwo mwe tupiikinga netugamba nti katuzeeyo. Kakati ng'ekigambo bwe kyatugamba mu kiseera ky'ekisiibo Zabuli 65:11 nti ateeka engule ku mwaka bwe bulungi bwe amakubo ge gatonyesa obugimu. He crowns the year with his goodness and his path drip with abundance. Kati bw'omala okitegeera nti kitegeeza omwaka sigujja kugwako bwe gutyo ngenda kugumaliriza nga ndaba ku bulungi bwa Mukama. Omala okitegeera ekyo nti ate n'amakubo ge gatonyesa obugimu. So kitegeeza nti weekontrolinga n'otatambulira makubo ga sitaani n'otatambulira mu makubo ng'ensi bwe yagala otambule ne weegendereza n'otambulira mu kkubo lya Mukama. Omwo Mukama abeera agambye omutonya obugimu. Kwe kweteekateeka. Kati
mu statement ye yali mu lunyiri olwo ojjamu essaala egamba omwaka gugenda kugwa bulungi kati n'otandika omulaga engeri gy'oyagala agumalirizeemu obulungi gwe kyoyita obulungi kyeki era kiki ky'oyinza okuyita abundance omuyiika ddi lwogamba nti kati ndi mu abundance n'otandika okwogera ne mukama n'atandika okutuukiriza ekigambo kye. So when we share the word, we listen from God. When we make a prayer, we tell God what we want. Yes. Our heart's desire. Kiensobola kitulekera okusaba. Nnyo. So kati wiiki eno twanoyintinga nga si kusaba na kusiiba emirimu gitambule. Nga twagala buli nnyumba ebeeremu essanyu. Yeah. Atasobola kujja ku Kanani kyekyakozesa media zino. Eri buli wantu wonna. Sabira ku TV, sabira ku radio. Ku machanga tonafuluma. Yes. Soloti TV ne Salt FM bigenda kuwa service. Yeah. Emisana ngoli kulanchawa sawa za Maria gebyemisana buli wantu wonna osanga bateze Salt. Ekironga abantu bana bagenda kwebaka babera ku Salt. Yes. Emisingi nga gino era najjo ofuna kyopiikinga. Giwadde abantu omukisa. Giwadde abantu omukisa. Yes. Obujulizi buli lwe tuyite eyo tubufuna musumba. Amina. Kati Bible bwe kugamba mu Zabuli 33 olunyiri lwa 10 nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu esaala oba ofunye bwegitandikira. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu. Zabuli 33. Zabuli 33 olunyiri lwa 10 ole 11 ogero olyokozerete mu luzungu. Okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo by'omutima gwe okutuusa emirembe gyonna. N'ole 12 kandusome. Eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. So read Psalm 33:10 to 12. Egamba bwet. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. Yes. He makes the plans of the people of no effect. Yeah. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Yes. Katonda atuyambe tugendera awe tuli. Tuberenga tweyongerako bweyongezi. So sikukka. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people of his own inheritance. We are chosen. Yep. Bakyaba yitibwa abantu ba Katonda bamutwala okubanga ye mukama waabwe. Bagana ekibi. Yes. Kuba ye settingiddwa nga benchmark. Yes. Eyokubeera chosen. Yes. Nanokufuna nanokubeera chosen for his own inheritance. Yes. Tosobola kubeera chosen wa Mukama ng'oli mujeemu. Nga tokkiriza nti ye Mukama, Katonda ye Mukama. Yes. He must be the Lord. So chovola ba Uganda eri kumwanjo nnyo kati mu maaso ga Mukama. Olw'ensonga yagaana omuze omuzimu ogw'okulya ebisiyaga. Yes. Yagugaana. So obanga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, gavumenti ya NRM teyina byekoledde bannayuganda abamu bye balaba. Kubanga bangi babiraba. Waakiri balabe ku ekyo, balabire ku ekyo nti eyimiridde mu kukyawa ekibi. Abamu bagamba era nga kituufu corruption nga akyalemeddewo, naye you can imagine corruption bwe yeeyongerako ekisiyaga. Tuba tituli doomed. Yes. Eba tefuuse Sodoma ne Gomora. Yeah. Kubanga Sodoma ne Gomora yali terina morals wadde akatonyeze.
to the extent nti abagwagwa baayo baali baagala kusodomayizinga bamalayika abakyala ne babalaba nga bayingidde mu nyumba ya Lutti. Webatuukira okuwanganga bamalayika wanne waffe tukyalina omukisa, tulina omukisa. Corruption ejja genda with time since buli muntu agimanyi ekyo kiri okay, ejja kuvaawo kubanga okugirwanyisa tetwetaaga majja mapangisa wadde okugulayo ebika by'emmundu, twetaaga kwekuba mu mitima gyaffe. Buli muntu n'abuuza nti am I corrupt? If the answer is yes, work against your corruption. Benenye wenenye naye ekisiyagga kintu kibi nnyo. Simanyi n'abakyagala bakyagalira ki, simanyi lwaki be babuuza ebibuuzo nti ebisiyaga obyogerako kitaba na ansa ng'ate alina abaana ansa nge bayakwetoloola eti badde wali ngambye nti Musumba tukyalina omukisa mu Uganda. Tolina gubuuza nti ne bobeera omumanyi nti ayogerwako kubanga musiyazi, ne bomubuuza nti oli musiyazi tewali avaayo naga nti nze ndi okujjako abaatoloka ne bava mu Uganda. Ekitegeeza nti wabeera wakyaliwo muli mu mutima okukola ki entiisa. N'abasiyazi tebaagala kukyatula mu makubo oba ab'okubituuti be bagandi basiyazi nga tebali ku bituuti. Ekimu kye bakyakola obubi buli gwe basongamu nti musiyazi ng'ate ayina ekituuti tavumirira bisiyaga ku kituuti kye, ekyo kye kisinga okuluma. Bakyayinamu kamoro akatono nti tebasobola kipromotinga n'amateeka tegabakkiriza, naye ate beeraganga kye babagamba ekituufu bwe bagaana okuyimirira okukivumirira. Ndoze ekyo kyekyabuzeemu nti buli omu aveeyo. Buli omu aveeyo agambe nti twakikyawo ekisiyaga. Era njagala kwebaza abamembaazi ba NUP, ababaka ba palamenti n'abantu ba bulijjo abataagalira ddala kuwulira kigambo kisiyaga. Omanyi Katonda ayagala Uganda, tugambye olunyi lugambye eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa, abantu bayalonda okuba obusika bwe ye. Blessed is the nation whose God is the Lord. Kubanga buli mawanga gonna Katonda yagatonda, naye okusalawo nti yafuga ekyo kiri eri mmwe bannannyini nsi. Okufuna omukisa, okubeera blessed, kiri eri mu engeri gye mukola ki, gye musalawo. Bwe musalawo nti Katonda waffe ye Mukama, omukisa gwa Mukama tegubulanga weeguli, omukisa nga gujja, naye okugutaapinga you take a decision. Kati His Excellency Prime Minister, Speaker wa Parliament ne deputy we Chief Justice abusibe bakwatibwako ge masiga asatu baatukola bulungi okussa ekimu mu kugaana omwoyo gw'ebisiyaga mu ggwanga lino. Bakola bulungi. Ebirala byonna oba bikyabalemye ekyo kyamaanyi kubanga omukisa guno ekintu kye bayita omukisa kiranda kya buwangaazi. Ofunako abaana bo ne bafunako abazzukulu ne bafunako. Bayibuli kyevudde buyita obusika. Ddamu osomye oluzungu owulire. Eyo oluzungu egamba bweti 33 Zaburi Psalms 33 okutandikira ku 12 oboddako luka. Tusome olwe 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Kemba denjagalamu ka inheritance. Abantu, blessings are inherited. We are inheriting the blessings of Abraham, Isaac and Jacob. Kati ekikolwa kisikayo omukisa ne mutambulira awo. Era bannayuganda abawagizi ba NUP
abagana ebisiyaga nga nerero boti kibakwasa nsonyo bigana basaba omukisa maaso ga Mukama ogw'abaana b'abaana baabwe bino ebibiina by'obufuzi si kuba erigenda mu ggulu naye byokolera mu bisalawo oba ogenda mu geyeena nkiddemu ebibiina by'obufuzi si kubo erigenda mu ggulu togenda kgenda mu ggulu akuba wagira NRM togenda kgenda mu ggulu akuba wagira NOP oba FDC oba DP oba UPC oba ebirala ekigenda okutwala mu ggulu wakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi wo okyawa ekibi oyinza oba tonakkiriza Kristo naye olw'amagezi amazaale ng'ekibi okitegeerera okikyawa awo otandise kati bw'oba tonabakukkiriza Kristo ate ne wekkiriranya n'ekibi gwate oli muntu oba yageyeena ogambye nti osooka kugaana kibi era okukkiriza kuva mu kuwulira faith osooka kukyawa kibi comes by hearing so buli awulira nti Mukama yakyawa ekisiyaga era yayokya n'ebibuga olw'ekisiyaga n'agamba wadde sinnalokoka naye mmanyi Mukama eyantonda ndi mu lugendo naye nkyayi ekyakyawa oli bulungi otambula obudde bwonna oyatula kati buli awulira nti Mukama yayokya ebibuga lwakulya bisiyaga naye ng'ate si mulokole naye n'asigala nga nti ebisiyaga ddembe ly'abantu oyo abuze nnyo kwekirira nnyo okumugjayo si kwangu kwekiriranya kwenyini so ababaka ba palamenti aba NUP wadde nga Mukama waabwe yaba akyuzinze ng'ali Bungereza nti kubanga munnamawulire wa BBC yali siriyasi era ono okwanukula kwe kwali kusalawo oba visa baddamu ne bagimumma oba anayingiranga Bungereza nga bwayagala kati tuli mu mulembe ng'abantu baagala okuyingira Bungereza n'Amerika okusinga eggulu gana amawulire amalungi tulina okugabagamba waliwo okusalawo ku visa y'eggulu ne visa ya Bungereza mpengalo naye abantu ogambye nti bakoze batya basazewo deliberately okutwala visa ya Bungereza okusalawo nti Mukama galewo eggulu lye naye bagende nga Bungereza bagende mu Amerika bagende Canada bagende mawanga agakulakulana President Museveni yaganye ayagaana yakizeemu n'agati kati mu Amerika akoleyo seetaaga kati bw'ogaana ekibi teweetaaga kulinnya nnyonyi okufuna omukisa gwe gukusanga wano are we together naye byebibambulira ebigwa ku mawanga agakkiriza ebisiyaga abantu babigoberera olunaku lumu Katonda ajja kugasaanyaawo tibali bulungi they are not happy oba nkyogere ntya oba ndowooze nti bw'osalawo n'olondako visa ene ya erudde eyo n'ogaana visa y'eggulu tomanya wandi buli mbulabe essaawa yandituukeyo okusaanyaawo amawanga ago nga mwenna abaasalawo nga muli ludde eyo Katonda tayina waatasobola kukusanga era amawanga ago ne bagakusuubiza obugagga n'obukuumi tegasobola kuziyiza Katonda era asobola obutagasaanyaawo naye gwe kyegasalawo kyenyini bakita kwesaanyaawo kubanga bali against the reproduction system bali against procreation so tebagenda kuwangaala bbanga ddene wadde nga bagenda bafuna ebibamba naye bagenda era kati bw'oba ogenze ku YouTube ojja kulaba abazungu abasalawo okusiyaga nga tebalokose apparently tebanalokoka naye bali against it kubanga endwadde ze baafuniramu si za kuwona ababakola sajale badira abasajja babafuula abakazi badira abakazi babasaleko amabeere na biki babafuule mbw abasajja mbunga bwe yeewulira yesi mukazi obanga bwe yeewulira si mukazi si musajja ababa bakola ate tebabibakololola
obolo Luganda jeruli simanyi nayo kitegerekese nti baba mazo bikola they can't undo what they have done kizibu okuzaayo kati otoba nabyo naye side effects mbi ndi abazungu bali kuli basala oba bacyawe oba batabate oba bakola batya ne tibogera kutaasa myoyo nabo benyini emyoyo gyabe gyakuzikirira yes naye boogera kutaasa humanity. You know, there is a difference between fighting for humanity and fighting for souls. Yes. Humanity buntu naye souls myoyo yeah. So kati bali balwanirira humanity bategeeza abalala abakoze decision eziri stupid ng'ezaabwe ze bakola baleme genda mu maaso na decision ezo. Musumba badde weebaza ababaka ba Nuupu ababaka ba Nuupu abayimiridde ku bigere byabwe ne bagamba nti nedda Kyagulanyi bwe yabadde mu Bungereza yaga nti interview abo yamubuuza naye ate ng'ababaka ba Nuupu ababaka bo abali mu parliament ng'abalonda against homosexuality naga nti bonna si bange amakulu gaakyo nti ababe bawagizi ba bisiyaga abatali babe be babigaana naye bana abantu tebabeera ba Museveni tebabeera ba Bobby bantu ba Uganda era bantu ba Bannayuganda tewali Munnayuganda at least ava waabwe nga bamugambe gendo wagira ebisiyaga so bana abantu bakimanyi nti bajja kwagala okudda bamanyi nti abantu kyebaagala abantu kyebakkiririzaamu abantu banootinga ani yawagira ebisiyaga ani yayogeza ebirimi ani yakola atya 2026 tali wala. So they did not only tap the blessings of God, but also secured their future. Yeah, kigambo ekituufu. Basecuringa future yaabwe. Basecuringa future yaabwe. Oli omusajja agenda ne bamuwa sente, bonna abazimu waba engeri kyo baba engeri ki. Bano bo bali wano. Kati baleke nene mubika ova wano mu Buganda, oba ozaalibwa mu Buganda wano. Naye yennyini owulira aganye okwogera nti awagira ebisiyaga oba birya aganye babukubi bwate kuona inama naye kali kino kyo kyamukoze bubi nnyo okugamba nti ababaka ba Nuupu abawakanya ebisiyaga Museveni ye yabasonseka mu Nuupu bakolera President Museveni kati oba ayinayo omu oba ayinayo babiri ababikkiriza kitegeeza abo bakkiriziganya naye is a direct answer. Nedda Musumba tewali n'omu babaka ba Nuupu eyawagira ebisiyaga bonna babigaana kati n'olwekyo abagabire NRM kati obuzibu obuliwo yabagabye obuzibu obuliwo kwe kukakasa bali mu bo bennyini okakasa abadde ategeezaani bonna anti kyekyo bw'ogamba tewali n'omu eyavaayo n'aga nti ye ebisiyaga abiwagira ate nga yanga nti abo ba Museveni Museveni si mwangu ayingira ne mu kisenge ekyo yes kitegeeza talinaayo n'ogu n'omu kakati nabo bennyini be bamanyi engeri bategeramu naye nze kyemmanyi okusinziira kwekyo nga mukama waabwe ayogera birala omanyi omuntu aba n'atera okufa kino kyekibaawo obulwadde obukyasinga obubi mubiri kwerwanyisa okulwanaguka body fighting itself bulwadde bubi nnyo abasawo batuulira babutegeera tewabawo treatment responding asinga organs ate ze ziba zeerwana tewabawo treatment ebe responding asinga omubiri gwo gwennyini gwerwana gwegwerya simanyi bulwadde obwo babuyita siri nnyo mumanyirivu mu byolusawo naye waliwo abantu be bakebera muli olinga agamba nti kati abakulu beeryabuka batandisa okweryabuka simanyi oba beerya naye olulumbe kyebalwadde ekyo tekijjanjabika kasita oba nga oyimiridde ne bakubuza naye ebigere byo nga byagenda egindi juzi oga nti ebyo bya neighbor kitegeeza onaatera okufa kati eyo pate tesobola kuyimirira kubanga singa banaatuuka olunaku 226 wanca bwe banayimirira ne batandikawo bantu obabuuza gw'oli wa Bobby owagira ebisiyaga
oba oli wa Museveni yekwese mu Bobby tobagira bisiyaga awajja kubawo body again collapsinga Rutalo. The body called noob will fall down and die suddenly. Mwikwano gy'abasawo bambuulize bwe tunadda ku lwokubiri ojenga obulwadde obwo obutegedde oba omubiri okubanga gwerwanyisa gokka ne bwe tuwumulamu katono tebalina kye bazuula kye bagamba nti buno bwe bulwadde wabula omubiri gwerwana tuwumulemu katono tukisaakire. Salt TV kuuli ne ku Salt FM ku misingi tuwumule ate tukomewo. Nsaba munyambeko tuteeketeeke olukuŋŋaana olwo mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omulembe. Enkuba eri unpredictable, twandyagadde abanajja mwenna either tubeere nga tuguzeeyo entebe ate nga twongeddemu n'ezetupangisiza, sawundi ebeere nga yeeyo, screen zigenda kubanga zitumala bumazi n'abali mu kkubo bafuneko, naye ebyo byonna okubikola nsaba onnyambe tukwasaganyize wamu tutegekere Mukama akolera abantu be. Bw'obanga ojja mu lukuŋŋaana olwo jangu ne vision book ng'oddabolize mindset. Tojjanga Mukama ozze kumusaba oba anaakuwa oba taakuwe. Ojja tobuusabuusa. Osobola okuneegattako mu kukuŋŋaanya ssente ezo ezinaategeka olukuŋŋaana ennaku zitudduseeko. Osobola okumpeereza ssente ezo ng'oziweereza ku 0760 783 eyo gy'oli nga tonnajja eno weereza ssente tutegeka olukuŋŋaana. Osobola okumpeereza ku 0760 777 mobile money oba osobola okumpeereza ku 0708 000003 esimu yange ya Airtel nyangu nnyo eri 0708 0 emirundi 5 n'esembyayo 3. Weerezaako ssente tutegeke olukuŋŋaana olulungi. Mmwe bammemba abali ku bantu 1000 oba naawe weegombadde okubeera ku bantu 1000 zireeta ozinkwase oba zikwase church administrator. Gwagamba nti njagala kozesa MTN Momo Pay naawe oli mutuufu. Tugirina onyiga star 165 star 3 hash. You press star 165 star 3 hash. Be kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe eri 64 47 Our merchant ID is 64 47 57. MTN Momo Pay. It displays Solo television. All you can send us from Airtel Money Pay. Osobola tuweereza ku Airtel Money Pay za kuteekateeka lukuŋŋaana zino si za kuzimba Pentagon. Olukuŋŋaana lugenda okuzimba abanaazimba Pentagon. Osobola tuweereza ku Airtel Money Pay star 185 star 9 hash. Star 185 star 9 hash. Bonyiga ejja kusaba merchant code yaffe nayo eya Airtel. Merchant code yaffe eri 152 19 55. Our merchant ID with Airtel is 152 1955. Our merchant code on MTN Momo Pay, our merchant code is 64 47 57. So you can use those avenues to support the Vision Night. Vision Night on 31st at Canaan Land. The Lord will restore double to you. This word comes direct to you if you contribute right now. And it shall be the word on that day. And it's the promise of God come 2024. So tewali nagantu waliwo less sleep. Tewali kwebaka. Tukwasaganyize wamu tutegeke olukuŋŋaana olungi. Abantu 1000 sente mutandika ozireeta.
abagamba kampereze mpola mpola ku simu nzikuwadde mu ngeri zonna. Nsaba Katonda abampeera omukisa era tubeere ne 31st ennungi naawe ogirabeko ogambe sente bwe nazitadde weewo. Katonda akikubalire ng'awonya bali ng'asumulula bali akuwonyera akusumule ate akuweemu n'akensusso kubanga ate oli omu ku bategesi abamutegekera asumulula abantu. Mukama abawo omukisa. Shalom shalom. Tosubwa nga 3 mu December Canaan Land. Amen. Soul Television, Envumbo. Tukulisayo mukumulamu okwo tukenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya. Program yemu ezanyiba n'emisingi olunaku olwakubiri. Agange nze tusima Apollo tuli wano n'omusumba Aloysius Bugingo atuwulirira ekigambo ekituzimba mu bulamu buno obw'okunsi ne mu bulamu obututwala mu ggulu. Tuli ku kigambo ekya blessed is the nation ekyensi oba blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Yes, ye benchmark. Yes, ndabamu ebintu biringa biro bisatu. Ekisooka okufuna omukisa, to be blessed, you have to first acknowledge that God is the Lord. Febe tubuuza kusanga ne gama Apollo Mukama afuga. Amina. Amina is the confirmation. Nyweza chiri Mukama afuga. Kakati ekyo tosobola kibuuza gomanyi nti ali mu Illuminati. Tosobola kibuuza gomanyi nti musamize kubanga Mukama batafuga. Yes. Ekigambo Lord kitegeeza authority over you. Yes. So God, that is obvious. He's our God. Yes. He's the God of sinners and righteous. Tewali katonda mulala. Katonda ali omu. Katonda ali omu nekiri ekitonde kye bayita Sitaani. Kitonde. Kyatondebwa butondebwa. Ate ne kyagala kyefuule nti ate kati kyo kye Katonda. Kwe kupaatinga. Eyali Lucifer n'afuuka Sitaani n'akasukibwa ku duniya. Mu ggulu talinayo kifo era taligenda. Akola byayagala. Tali under authority. Akola byayagala. Kati kyovola bayingidde mu mawanga bakole bye baagala against the Father's will. Ne mu bulamu buno obwa bulijjo tosobola kuwa mwana wo busika ng'akola byayagala. Yes. Bw'otuukira nti no zone have chosen him or her, kitegeeza alina a certain level of obedience. Yes. Humbleness, humility. Omulabamu omunnyo. True. Omulabamu omunnyo wa nsonga. Flavor ogiraba nti asobola n'okukulembera banne. So being created by God, that is obvious. Submitting under his authority to make him our Lord is a decision. Another thing. It's another thing. Samawanga gonna gatondebwa Katonda. Naye si gonna nti ye Lord. Era waliwo boyogerere Canada. Nti Jesus is Lord. Otandise okuza omusango ogwa Naggomola. Ewaabo okuyuza akabina k'omusajja is not a crime. Wabula okugamba abantu Jesus loves you bakuba jeke. Ndoza okuddayo wali bakkiriza nti Katonda ye Katonda. Yes. Naye tebakkiriza nti Katonda ye Mukama. Era bamwogera n'emigambo. Ne America kulemberwa Biden eteeka nati ku buli agaana ebisiyaga. Mmoto yayeega nti in God we trust. We trust. Mmoto ndoza bagirabanga ekisiraani naye si yenyangu yo, erinnya lya Katonda siri yangu lya kusiimuula.
But as you are informed as a journalist, you know they have already another motto. Erimu pipeline. Motto empya gye baagala okusaawo egamba nti out of many we are one. Baagala kujjayo in God we trust. Bajjajja baabwe gye baateekayo eyabaviirako okugaggawala buno obugaggawala babayina. Baagala gijjayo bateekeyo out of many. Meaning Bannayuganda bafuuka Abamerika Abalasha Abachina out of many we are one. Bali mu one spirit ya America. But you cannot have your spirit and forsake the spirit of God. Bagoba mu Katonda. Kati motto ya begama in God we trust. Ne God is not Lord. Ba Lord be wabwe balala. Era ba Lord be wabwe sanctioninga homosexuality si mu boboka ne mawanga gonna ebiseera bye twolekede biseera bya nkomerero kubanga bolaba abantu bagenda ba blocking okuzala nga ba blocking okuzala nga ba blocking okuzala nga ba blocking okuzala manya nti humanity gwawo ne unye n'okwewuunya abantu abatugamba nti ensi ntejjudde ezitowereddwa be bagiteekawo Musumba weewuunya nti India the most populous country munsi yonna. Yes. 1.4 billion people. Esinga China kozi. Yeah, kati esinga China. 1.4 billion people. Africa yonna nga bw'ogimanyi obunene bwayo. Tetunaweza kawumbi. No, it's 1.3. Kawera. 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 Okumanyanga tuli mu lunaana. Kati dabayo ekizibu. Abanejere be bali daka bangi. Ekizibu kino nti ekiweewuunya kyekyo nti India land mass size yayo eri only 3.2 million square kilometers. 3.2 million square kilometers. Yes. India. Naye kugambye nti eri 1.4 billion people. Africa eri 30.7 million square kilometers. Ekitegeza nti 10 times. Exactly ekitegedde. 10 times India. Naye eri 10 times India. Yo kumpi neboga nti benkanya population kubera eri 1.4 and 1.3 esembele 1.4. Kati weewuunye India nsi yokka mu bwete eri Africa eri 10 times the size of India. Naye bagamba nti Africa tuli overpopulated. Kakati abazungu balinga bolaba abasamize. Omusamize aloza nti aloze Apollo. Naye yatudde ku kyoto. Babange eddogo lyafuwaawo oba emmindi gyafuwaawo binaagenda ne besinkana Apollo ali mu mayiro 10. Ate ono ye atudde wakati mu mukka kiri kitya. Teyeroze nnyo okusinga Apollo gwaloga. Oli ali eri wala gwalowooza nti bw'ofuwa eddogo gwegenda okukwata bujingo olowooza nti otuloze naye nga gw'otudde wakati mu ddogo ani asinga okulogebwawo? Ono ali wano wennyini. Kakati omuzungu ayagala okudepopulatinga ensi. Exactly. Ng'ayita mu mmundu ng'ayita mu bulwadde ng'ayita mu bisiyaga naye byonna nga bw'ayagala abireetero nga bw'olaba nti ettaka eryaffe likyali ddene n'obugagga bonna mwe buli okubitwagazisa eno oba okubitukaka ewuwa asooka birya ani agaba obutwa ng'asooka kulyako taliyo. kakati bo basirwa ekimala nti basooka kulyako ne balyoka batuwa emundu kyebakolebwa bwe si kyakusaaga. Gun violence very very high mu America. Eri very high naye n'abaana baabwe abavubuka abandizimbe generations bali mu nsi yonna. America tena weetalina magye nawono weegali era bafiirayo. Ekyo kye baasetinga tufe emundu ekyo nabo kibaddidde kisingana mu bo. Ekyokubiri kye baasetinga bulwadde naye obulwadde bwabwe bwe baabuleeta era mu Africa tebena kye bwakolamu ewaabwe bwatta bukadde. COVID-19 ekyokusatu kye baasetinga bisiyaga
eno chive in the whole of Africa. You become an outcast if you show nti okirimu. Kakati ewaabwe ate babiri akyere ate ababiri rese bakadde nnyo baana bato. So whatever they have said, it is against them. Ngolimba berugamba nti what the enemy meant for evil, God has turned it for my good. So tetweralikira tuongere kusaba blessing kyebayita blessing akwesimbamu yafa. Amen. Blessed is the nation whose God is the Lord, the chosen people, the people of his own inheritance. Togenda kusikanga ate wafa. Kyenagambye nti nawe bw'oba olonda omusika tolonda munyi wanjaga. Tonoonya mwononefu kubanga ojja kuba tonaba na kutuuka magombe nga naye akugoberedde. Kyetuteekwa okunoonya kwe kutaapinga omukisa obutuukirivu mu biseera bino ebya Christmas. Olwaleero twandibadde twogera nnyo ku bantu okweteekerateekera Vision Night, naye Vision Night bagibanye era tugiranga. Mu biseera bino ebya Christmas weefumiitirize okuzaalibwa kwa Yesu kutegeeza ki? Okuzaalibwa yazaalibwa naye kitegeeza ki mu bulamu bwe? Precisely nga tanaba kuzaalibwa olw'ekibi sin, the whole world was condemned. Yesu kyekiddukiro ekyaboonoonyi n'aba n'azaako obwonoonyi bwabwe, ekibi kyabwe. Era twagala okwogera watali kutiiririra nga tutegeeza bonna abali ku Salt TV, abali ku Salt FM enkyaleero olunaku lwaleero nti bw'obanga towanga Yesu Kristo obulamu bwo, emyaka 2023 gy'amaze ng'ali mu nsi muno akola, okyali n'ebibi byo. Tewali lunyiriri lulala lwogera mu kitabo kyonna ekyenzikiriza nti abagoberera omuntu oyo tebaliiko musango okuggyako mu Bayibuli mokka. Open Romans chapter 8 verse 1. Romans is after Acts. Romans chapter 8 verse 1. Egambe etya? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kati kyenvudde soma ya Luganda bye byabamu bye bankyayira okubabulira nti ennyiriri zibulamu endala za bitundu. Kati ey'Oluganda yo si bwegamba. Ey'Oluganda egamba nti egamba bweti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Ekomyawo eyo gisome tuwulire bwegamba. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kati bw'okomaawo ey'Oluganda weekomye. Kati yongerayo ebirala bikulaga nti who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Ekireetera abantu okusiyaga, ekireetera abantu okutemula bannaabwe, okubba, okubeera ruthless, ne bakola buli kibi kyonna kubanga bafugibwa omubiri. Is walking according to the flesh. When you are walking according to the flesh, you cannot answer the BBC journalist. You can't give a straight answer. But if you are walking by the Spirit, those questions were so simple. But Bobi Wine could not answer. Abantu bansaasire simulinaako kizibu, tewali mutawaana gonna ekizibu kyange saagala azikirire. Ekyokubiri bw'abanga ye asazeewo okuzikirira, saagala abakkiririza mu kibiina nabo bazikirire, naye bo bankoze obulungi obutali butono. Bannayuganda abanuupu wadde ababaka ba palamenti wadde abalonzi ekisiyaga kibawunyira ziizi. Bagambye nedda tibaagala, tetukkiririza mu tebaagalira ddala kubanga eno ensi togenda kugiremerako
wano kati olaba tugenda tuli mu December ebula weeks 2 zokka tutuuke ku 31st oyingira omwaka omulala ekimu ku byosooka ngo okutegera ngo oyingira omwaka omulala osemberedde okufaako. That is true. Osemberedde entaana yo omuntu baba asemberera entaana yandibadde ayongera kulongoosa bulamu oba kubutabangula kulongoosa omuntu ng'ategedde nti asemberedde okufaakwe singa mukama yali atukubira kade n'omanya nti nja kufa olw'eggulu okusaawa bwe ziti wandibadde onoonyayo ekibi ky'otookola ng'okikole oba wandibadde odduka kwenenya. yali nabbi ki yali nabbi Isaaya bwe yagamba mu Isaaya essula ya 38 n'agamba Keezeekiya teekateeka enjuyi ogenda kufa togenda kulama. Yes. Naye kati ate ono ye yali musajja mutuukirivu era Katonda yatulaga buli ekiri muno kyakuyiga. Wadde Katonda yatuma Isaaya nabbi major prophet n'amugamba mu Isaaya 38 teekateeka ennyumba y'okumanga ogenda kufa so togenda kulama n'akyuka n'avaawo. Katonda yatulaga nti bw'oba oli butereevu naye osobola okukyuka n'oyogerako naye neweenenya yeno tiyenenya nakwenenya yasaba extension ya kufa kubanga mu buli ngeri ojja kufa but there is death today and tomorrow. The destiny is death. The destination is heaven, not hell. Ye akyuka n'amugamba nti mbadde manyi ndwaddemu katono naye Isaaya tayinza kubanga alimba naye Mukama ajjukira bwe natambuliranga mu maaso go kibi nnyo okubanga obadde otambulira mu mubiri gwo okkiririza mu buli kya busiru n'olowooza nti olikyuka n'ogamba Mukama akusaasire. Kyannumye nnyo Bobi Wine okugamba nti bw'okula waliwo by'okyusa bw'okula toteekwa kusiriwala. Okukyusa kyo kya buntu naye tokyusa for the worst, but it has to be for the better. It has to be for the better. Kubanga n'ensi eyongera okwetaaga ng'okuze. Imagine in a position of leadership gy'akaalinga ekigambo nti ebisiyaga bibi ne kiremera mu kamwa baamuzaalira mu bisiyaga oba abaana babazaalidde mu bisiyaga. Kubapo bwanga wayimbe ennyimba oba oluyimba ng'ovumirira bisiyaga era ng'akonda emiŋŋana ababirya. Kati bw'okyuka era obeera okyuse bw'okula n'olowooza nti baali basaana okubirya oba oli mu kabenje. Era naye bwe tunaaba tumazeeko guno omwaka ŋŋenda kuba neeyongeddeko naye ajja ba yeeyongeddeko ffenna tujja batuliraanye entaana ate entaana situli baakubeera mu ttaka ettaka butaka omwoyo gwandibadde guddayo eri omutonzi kati omwoyo gwe gunnuma. Politics akoma Mobutu yafa dda ate Gaddafi naye ate Saddam bonna ani gwoyinza okumbulawo ekitala aliwo Mussolini ate Hitler ani atafanga naye bw'ofa olagawa. Nze omuntu asobola okunkyawanga mulamu either alijjukira be nali mugamba nga ali mu muliro obanga ali kundinaga nti akasajja akayogera nga bituufu. Saagala muntu ansemberera oba akusemberera ng'awaana obukyamu. So omuntu mu Christmas munakirowoozeeko atambula Mukama yafuga mu mubiri gwe. Osoma olunyiriri tutegere ekyaleeta Yesu. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation. Kale no kaakano tebaliiko musango to those who are in Christ Jesus. Abo abali mu Kristo Yesu. Who do not walk according to the flesh. Kati owooluganda manya Bibiriya y'oluganda ako kabulamu abatatambula okusinziira ku mubiri but according to the spirit. Naye abatambula okusinziira ku mwoyo. Abatambulira okusinziira ku mwoyo. Yes. Omwoyo tebaliiko. Omwoyo tekitegeeza nti mu nsi wavaamu obeera mwoli mu nsi era oba oli mu mubiri naye ng'omubiri si gwe gukulagira. Omwoyo tegulimba muntu era ky'obulaba gwogera naye abantu basigala nga baproceedinga okukola ekibi. Tewali musajja agenda kukiyitiinga n'agamba mukazi we nti nkuuma akawo waliwo akawola kembaza. Lwaki? Ky'ogenda okukola tekiri proper. Si kituufu. Nawe okimanyi nti si kituufu. Yes.
era twali mukazi ayinzoga nti nduddeyo kuba tuyina ebibuuzo bye tubuuza mbaka ovaawa ekibuuzo kyange bulijjo kiri nti nga tonakambulira balooba mukyalawo ansi entuufu ojagala ansi entuufu osobola ojogera ajogera ayinza ojogera naye netayinza jogera takulabangako ngutta muntu tasobola jogera apulo mukazi wo kikafuwe tasobola kukugamba nti munange ensonyiwa nduddeyo omusajja anduyisiza tasobola kati ebintu ebyo byonna byetukwekakweka bye byaleeta yesu abere musana gwansi uganda ekkiriza omusana gwake ekyo nja kuddamu nebazenga puroguramu eno tennaggwa abawagizi ba nuupu n'ababaka ba palamenti mwebale nnyo mu obuteerya ntama ne mugaana ekibi ne muteetunuulira na mbuto zammwe olwaleero ne mutunulira generation zonna ezirijja okubeera abasika twayogedde ku bulwadde waliwo obulwadde bwenayogeddeko nti kino Kyagulanyi kye yagambye nti ababaka bonna abalonda against homosexuality abawagira etteeka abo ba Museveni naawe si bonna nti baba babe nembaga nti awo ekibiina bwe kigenda okukoma kubanga obulwadde obukyasinga obubi gwe mubiri okubanga gwerwanyisa twagambye katukoleyo ka research katono tubabulira obulwadde obulwadde ogambye nti butandikidde munda kasombiri gwerwana omusawo tana bwakujanjaba ekigambo ekituufu kiri autoimmune disorder yekola etya obusirikale bw'omubiri obwandibadde bulwanyisa endwadde mu mubiri ate bwe butandika okulya omubiri basi lwerumba olugenda okutta nuupu obusirikale kubanga tubakyatyatyamu naye singa ababaka nabo badde bamubuuza nti wali ogamba bani kubanga ffenna tetwagala bisiyaga abasirikale b'omubiri abandi badde balwanyisa obulwadde obulumbya omubiri ate bakola nsobi ne batandika okulwanyisa omubiri kati abasirikale ba nuupu gwe mubiri abandi badde balwanyisa NRM ne Museveni ate bwe batuuka okulonda mu palamenti ne balonda nga bawakanya ebisiyaga nga Museveni awakanya ebisiyaga nga Bobi talina kyayogedde Bobi bwagamba nti abo ba Museveni naawe kitegeeza nti abasirikale be tebakyamugasa kujjako gavumenti wabula bali mu kutta kye balimu ogambye nti obulwadde obwo tebujanjabika obuwa treatment ki kubanga bwe tuba tuteeka treatment mu mubiri akatono kemmanyi tuba tubustinga basirikale ozaamu amaanyi abasirikale ne balyoka bakola omulimu omutuufu tutegeregana naye ate abasirikale babanga be bakulwanyisa kasaba bazuuka nti bali accused oba nekye bakola kibadde opening ekyo kuba oŋŋambye tewali muntu wa nuupu n'omu mu palamenti nedda taliiyo eyagamba nti ebisiyaga bimeewo ebisiyaga yawawa West Budama Fox Odoyi yaliko record ate si wa nuupu ali independent ndowooza ali independent pass naye sirowooza nti ab'e Budama bamuzi Budama West Budama ab'e Budama kyembamanyiko bantu bazaaza ate ebisiyaga tibizaala tugambye nti if you're walking by the fresh ojja kuba oyagala ebyo ebyensi ne bwe bakubuuza ebibuuzo otamwatamwa ate omwoyo wamujeewa kubanga bwe tubanga twagala kusanyusa mubiri ng'ebbanja lyetusasula lya mubiri tugenda kufa soma Romans 8:12 awo wenyini genda ku nyiriro 12 Romans 8:12 igamba therefore brethren kale n'abooluganda we are debtors tulina ebbanja not to the flesh si ku mubiri gwe gutubanja to live according to the flesh okugobereranga omubiri soma for if you live according to the flesh kubanga bwe munaagobereranga omubiri you will die mugenda kufa but if you live by but if by the spirit naye olw'omwoyo you put to death the deeds of the body bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri you will live munaabeeranga balamu ole 14 for as many as are led by the spirit of God these are the sons of God kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda ne bwe tusooka tukoma nsaba tuluddemu
kale tuddemu tuve ku Yes. tukome ku 14 so bazengenda kuvunula Therefore, brethren, Apostle Apollo therefore, brethren, kale nno abooluganda we are debtors, tulina ebbanja not to the flesh, omubiri si gwe gutubanja to live according to the flesh. okugobereranga omubiri For if you live according to the flesh, you will die. kubanga bw'onoogobereranga omubiri ogenda kufa. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, naye ku lw'omwoyo bw'onoofiisanga ebikolwa eby'omubiri you will live. ojja kubeeranga mulamu. Tukomao. Genda olw'ekumi lukulu nnyo. For as many as are led by the Spirit of God, Katonda atumala omwoyo wa Mukama atumala ensi yonna eno bwe tukkiriza abeere Lord bwe tukkiriza ffenna atulungamye. For as many as the are led numbers by on the this Spirit planet of God, are even smaller than the capacity of the Spirit to lead them. these are sons of God. Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Omwoyo gwa Katonda gugaanira ddala ekibi. Omwoyo gwa Katonda gugaana ekisiyaga direct. Yes. Gulijectinga nakwade ekyokulabirako ekyomukyala oba omwami agenda okukitinga tasobola kubulya pata naawe naye n'abagenda mu logi tebagenda butereevu, Bagenda bekweka. bagenda beekweka. Omwoyo waali abantu bajemera mujemere. Yes. Kati Uganda yataapinga omukisa okuva ku bukulembeze bwe tulina okuva ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, okuva ku Prime Minister, okuva ku Chief Justice, Yes. okuva ku Speaker wa Parliament, okuva ku Parliament yonna balegislator bafaabo bakola bulungi okugaana ebisiyaga. Abayomba abayombera Bungereza abalowooza nti baaliibwamu olukwe kubanga ababaka balonda nga bagaana ekisiyaga. Ababaka buli atuwuliriza nsaba weekubireko mu ngalo. Actually asoba ne basaalirwa tumukubire engalo ez'enjawulo kubanga yawaayo obudde n'atuula. Etteeka nno baneeti mulyerabiranga kubanga naawe byebimu ku byosobola okukyukira ekisenge nga bagambye ogenda kufa n'ogamba Mukama bwe nali mu Parliament ne bw'oba oliba wagivaamu nagaana ekisiyaga nsaasira kale olwekyo ajja kusaasira. Naye n'abaana b'abaana baffe ffenna abakiremeddeko bonna bagenda kuweebwa omukisa. Alizikirira ku lulwe naye ffe tutaapenza omukisa. Mu bbanga awo walengejjawo ekikolimo n'omukisa gw'osalawo ky'onoga naye ffe twasalawo okutwala omukisa. Olwakadde twandyongeddeyo ne tutagulula wali omukisa bwe gubanga guli inherited. Ekitegeeza nti n'ekikolimo kiri inherited. Thank you so much Apostle Apollo. Eddakiika ziweddeyo musomo. Eddakiika ziweddeyo. Yogera eri abantu ku lwasatu mu ntegeeza abantu nti enteekateeka zonna z'okola kati zikolenga ogenda kujaguza kuzaalibwa kwa Mukama waffe. Abadde alina enteekateeka ez'okugoberera omubiri Bayibuli ekugambye nti ogenda kufa. Kale tukusuubira okuba nti ogenda kukeera ku ssinzizo ly'ewammwe mu Krismasi. Tukusuubira okuba nti otegeera okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu, mukkirize afuge. Amen. Jaguzanga naawe ddala ukimanyi nti gana amazaalibwa kiri mu kukola biri contradictory ku byoyo yazaalibwa byayagala. 3 December ffenna tugenda kukuŋŋaanira ku Canaan Land. Sandi agadde ojje ku Canaan Land nga bafunye obulwadde. Togoberera mubiri. Ate ebimu kubireetera abantu okugoberera omubiri kugutabangula. Bw'ovaako bw'oteekamu omwenge bw'oteekamu enjayi bw'oteekamu ebiki bitandika okugamba badde bagenda kubajjamu mbaawo. Kye banaakubajjamu si kyekikulu. Omwoyo gwo destination yaagwo eri ki? Waliwo ekibuuzo kye nabuuza wano nakati nsaba nkibuuze okisigaze. Obanga mu nsi ffenna tuli mu lugendo destination eri ki? Yesu ebazibwe abatuuliriza n'abatulaba ku Soul TV. Tujja kuddamu tusinkane wiiki ejja tubadde n'omusumba Lozes Bugingo. Tubaagaliza omukisa gwa Mukama abakuume musibe bulungi era musule bulungi.